So make sure the face is there. The face. You do it. Somali, we need justice from NRM Electoral Commission. Please help us. The guy is killing people. So far, 4 people are gone. You saw the car that he burnt. His supporters burnt a car. What was he having? He had a bomb. Bannange tuli ku kisaawe Entebbe wano mayitiza abaganda baffe abafiire ku Kuwait mu muliro batuuse batwogerera family eno zamuzira abantu baka bamaziga beera gye bali musi nnungi obusobozi bw'ekibiina ky'NUP muleeta akasente buli omu koyina tulabe nga tusobola okuleeta ensi eyinza okwegombesa buli omu. DPTV Uganda, Dawn People Television. Ekiri mu kalulu ka NRM kitokota. Nakutegezezaako mu video yaffe esembyeyo nti mutabani wa General Henry Tumukunde yakubiddwa amasasi. Erwemiyaga nenkugamba nti Theodore Sekikubo ne General Rwashande ebifuba bibabugumye. Buli kimu bakyerangidde emiggo kibooko eri Erwemiyaga enyoka nga mukka. Mu ngeri emu emibiri gy'abaganda baffe abafiira mu ggwanga erya Kuwait mu muliro bakomezeddwawo olunaku olwaleero Maziga, Miranga na Biwoobe okuva mu famire zaabwe wali ku kisaawe Entebbe. So nga ate omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu akyali mu ggwanga erya South Africa. Ensonga nnene enteekateeka ngazi yonna ogenda kubeera nga ogitegeera. Ebitundu bya wano mu Buganda ebisinga Mwami Museveni watuuse ekiriyo kitokota. Amazima amatuufu gali nti obungi bw'abantu obwajja omwaniriza n'obuzza okulonda bw'obiraba bikanga bimalamu amaanyi. Mu ngeri emu eyadduka mu NUP neyegatta ku NRM amanyiddwa nga Twaha Kagabo gakaaba gakomba. Twaha Kagabo bamugobye. Twaha Kagabo bamugobye. Bino byonna ogenda kubeera nga obimanya. Mu ngeri emu njagala kutegeezaako nti okwekalakaasa wamu n'okulaga obutali bumativu mu kooti oluvannyuma lwa kooti okugaana okuwulira Dr. Kanokiza Besigye, omulamuzi agamba yeerabira okutegeeza ab'ekitongole ky'amakomera. Lino ly'eggwanga Uganda, twegatteko muganda wange wano ku DPTV Uganda tusobole okubeera ng'ensonga ozitegeera bulungi. Tewali kigenda kusuba, just twekuumireko katukole bwe tuti tukomewo. Your intimidation is going to stop. That impunity that you are putting on people is going to stop. You are going to wake up. Idiot. You must wake up. You are just an idiot. Please, my candidate. Please, candidate, please. Can we show? Hakuna hiyo chengo utafanya. You will see how Baby byose hano ko rumururu tokuza kubikora. Tokuza kubikora. Ugarike tuzo kubikora. General, check for your name. Maza. Which is No, but if you are such baby are over. Tena turuba huko base chikubito. We are yo muku. Nyowe. Simba toko muku wa ukiwe. Kubeera ng'otugoberera webale nnyo webalire ddala okubeera ng'osazeewo kutwekuumirako. Oli ku DPTV Uganda, yenze Sajjime. Nja kusaba video jimpeere like mukwano gwange eyakatwegattako nga gwe mulundi gwosoose okubeera nga olaba omukutu guno. Genda mu maaso n'okubeera nga osubscribinga ensonga etambulire ddala bulungi. Ebyo byolabye
biri wakati wa General Ashande n'omukulu amanyiddwa nga Theodore Ssekikubo. Theodore Ssekikubo bubeefuse onagamba waaye gwe sirikako neno biri bwe biti byebyo biri mu kamyufu ka NRM byebyo biri mu kamyufu ka NRM mu district ate ey'Isingiro kyo kisusse nti ey'Isingiro ne bomu zivoddeyo waliwo gwe bakutte ne bomu ne tugenda beera nga nabyo tubituukamu. Katusookere ku kisaawe Entebbe ebizibu ebiriyo. Ffenna tujjukira baganda baffe abafiira mu ggwanga erya Kuwait era nga bafiira ku kizimbe omuliro ogwakwata ekizimbe ne babengeya abantu 7 kitalo nnyo. Olunaku olwaleero batuusiddwa ku kisaawe era famire zaabwe zibaddewo kubeera nga ziri receiving bode zino bigambo si birungi. Lowoozaamu omwana wamusindika genda kuyiiya kinusu genda kuyiiya nsimbi yagenda kusibudde akuwadde haaga naga maama taata nsaba mukisa kangende nkole tukyuse obulamu ne bakugamba leero lwakomawo jangu ono n'omubiri gwe n'omusanga gwe wawerekera ku kisaawo mutwala ng'akomeddewo mu box kibi nnyo. Bazadde amaziga gabayiseemu wabula okutwaliza awamu n'eggwanga lifiiriddwa. Soke tulabe emboozi eno katono nnyo then tukomewo. Mawulire si malungi yadde n'akatono bigambo by'amaziga meereere. Kisaawe Entebbe wano mayiti z'abaganda baffe abafiire ku Kuwait mu muliro batuuse wetwogerera famire eno zamugiziraba abantu bakaaba amaziga embeera gye balimu si nnungi. Oyo director wa Initiative Uganda Mr. Oluka Kenneth saako n'abasigadde ali ku kamera Mr. Abdu Organizing Secretary wa Initiative Uganda naye nga kibi nnyo kibi ddala. Kitalo nnyo nyini ddala. Mawulire si malungi tegawooma teganyuma amazima gali nti ganakuwaza. Famire zezo ziri sivinze emibiri gy'abaana baabwe eyagenda okukola abamu baleka bakyala baabwe nga bagaka tugende tutetenkanye tuyiye obulamu bakomyewo. So this time around mujja kunzikiriza government yebazibweko abaana bano bakomezaawo. So tezibadde ensimbi nti z'abazadde oba zaaki yebakomezaawo. Naye ate era government ye Kuwait yateekamu ssente okomyawo emibiri gyano. Government ye Kuwait ye yateekamu ensimbi kozi buli bwali buvunaanyizibwa bwayo. Ekitegeeza nti eya wano mbadde njiwadde credit ya bwereere. Kale katukkirize government ye Kuwait yakolagana bulungi n'eya wano ne bakomyawo baganda baffe. So bakomyewo ewaka. Ekyo nakyo oyinza kyebaliza Katonda oba oli awo nti bakomyewo. Kubanga aliwo omwana gwe twalabye juzi ku mawulire famire ye babatwala n'abagamba nti ndi mu kubonyaabonyezebwa Syria tebampa kyakulya naye obulamu si bulungi. Omwana oyo bamutwala mu kiyumba n'addukayo. Bwe yaddukayo n'adda ku woofiisi. Kakati
family yazzeemu okutegeera babadde tebakyamuwuliza mwana muwala family yazzeemu okuddayo ku kampuni eyamutwala ne bagiremerako okutuukawo amawulire ge babadde nga bagamba muwala wammwe yafa n'omuziika bamuziika eyo yafa juzi ndowooza kwosa ggulo so kati family esaba gavumenti egiyambe wakiri omwana waabwe akomezebwe waziikibwe kuno so gega amawulire si malungi tusaba emyoyo gy'omugenzi omukama agiwummuze emirembe abasaasira ebyabasobako weewaawo ate era agumye n'ab'emikwano n'eŋŋanda bakyala baabwe oba abaami mukama abasaasire byonna ebyabasobako bwe tuba nga tuvuddeko awo njagala munzikirize mikwano gyange tugende mu disitulikiti ey'Isingiro wano tuba twolekedde akalulu ka NRM Isingiro eno ebibaddeyo olunaku olwaleero tolaba nti mugamba miggo kati eno baleese zibbomu tuli mu kalulu ka NRM primaries omwami gw'olengeraawo akwatiddwa ne bomu grenade ebeera grenade akwatiddwa ne grenade abalabi ba firimu bakayita akatunda naye baaba ako tekawooma so security n'abantu aba bulijjo bagenze maaso n'okubeera nga bakwata omusajja ku emanyiddwa nga Kamubeizi mu Isingiro eyo ono bamusanze ne bomu naye okusinziira ku babaddewo kigambibwa nti eno wali abantu bana abafudde bana n'emmotoka zookeddwa okusinziira mu katambi k'engendo okuwa soke tubiwulire otegeere nti ekiri mu kalulu ka NRM kituvuge kitutwale mu kalulu akajja in fact nga tetunnatuukayo mu campaign kuba bano ba NRM na NRM bwe kinaatuuka muganda wange ku kunoonya ka eggwanga lyonna bigenda beera bitya katubirabe. The face is there. The face. You drive, we go. I drive. I find it. Can you go and get us? From Somali, we need justice from NLM Electoral Commission. Please save us. The guy is killing people. So far, 4 people are gone. You saw the car that he burnt. His supporters burnt a car. What was he having? He had a bomb. He has a national ID. He has a wallet in his pocket, in the jacket pocket. He doesn't want to show us the wallet. So people help us. NLM, Uganda. Mali is not a person. This is a traitor. So make sure the face is there. The face. Bakugambye abantu bana sofa bagenze. Kitegeeze yo bana bafu. Si bwe kiri? Bagamba ayokeze mmotoka. Naye omulaba poliisi emulina emukutte. Ne poliisi engeri gyekuttemu bbomu egiyisa bweti kwabadde ayagala oba ogitegulula oba ogikola ki? Morgan, olowooza ki ku mboozi eyo? Nedda kino si kya NRM bwe kikyogirabamu okusinziira kubanga bungamba nti omusajja bamukutte n'akatunda guned yiyo omusirikale agikutte naye bagikutte bagiyisa ku muntu bweba kiringa bwe munaabeera mu kooti nga bavunaana omusirikale yakubye omuntu amasasi naye omulamuzi ng'ali eno ba prosecutor bali eno kati prosecutor omu n'akwata emmundu n'awa eyakubye abantu namugaa giweereza omulamuzi oli agirabe
Okitegedde nti kwata emmundu eyo giweereza omulamuzi eri agyekebejje ennamba n'ebinkumu. Okitegedde daba engeri gye bayisa. Okitegeera bamukutte n'ekissa ekinene naye nga batugamba abantu bana bakoze eki bafudde ne batugamba nti ayokeza n'emmotoka naye engeri gye bamuyisaako bomu simanyi oba ndabira ddala nga tekaba akamalula akabadi omutemu bwati oyinza okumuyisaako ekyo ekisibwa ekityo talina bwogererawo gw'omulabako nti no bamusibye empingo omuntu bwati noba nga toliiko mpingo. Kakati njagala wetegereze n'emmotoka eyo omanyi nkugambe nti wayinza okubeerawo ekintu ekihidingibwa. Emmotoka eyo waliwo awo wendabye muyo munda mulimu tebamusibye empingo bamuyisaako bomu. Kale byebyo ebiriyo bakuta omusajja ne bomu tetujja kubeera nga tubiwakanya tetuliyo ku ground agego amazima ge batuwadde tetujja gatwala bwe tunaaba twagala amazima tunayiga okugendayo. Naye sofa kyekyo ekiriwo mawulire si malungi okuva eisinjiro omwami omu akwatiddwa asangiddwa ne bomu. So bwe tuba nga tuvuddeyo eisinjiro dekera twolekere akalulu kajjudde violence atagambika. Twolekedde wa Henry Tumukunde mbadde namubawaddeko dda. Ono Henry Tumukunde nabagambi yavuganyako mu kalulu akawedde nga yagala entebe ennene ey'eggwanga. Wabula twogera bino Henry Tumukunde yazenga MP. Kakati akalulu akakubisiza mutabani we ka Nakaseke. Nakaseke ekiikirirwa Lutamaguzi Semakula constituency 3. Gundi Nakaseke waliyo Nakaseke South ne Central. Kati babadde Nakaseke waliyo omulalo waabwe. So kakati oyo ye General Henry Tumukunde kakati mutabani we ndowooza bwe bamugamba taata wo General n'agamba ajja kujja akajjale era avimbire mu bantu beeyo bamututte tinka okumaliriza ng'engoye bazambudde nga n'obuvuna afunye nga bw'olengeraawo engoye temuli n'obuvuna afunye bamukubye. Ekiri mu NRM eyo kitokota. Kakati bw'omala okutegeera nti eggwanga liryawo teritegeerekeka we tusabira bannayuganda baggweeyo bakkirize nti bino basobola obikyusa. Ne babikyusa batya? Babikyusa nga n'obuyinza bukyuse. Bw'okwata obuyinza n'ogamba mwami Museveni tetukuwala na taata tetulina buzibu naawe neddako ebbali kyekiseera tuleete Kyagulanyi Ssentamu. Bannayuganda ne bagamba tukoze tutya ne ssente mu iPod bazimugyeko. Bw'omala okitegeera nti bazimugyeko lwaki temugenda ne musonda? Musonde ssente bannange, musonde ssente. Jjajja Bolo wuuno bino byonna byesigama ku kufuna Uganda ew'omwaganya ekkiriza omuntu okweyagala nga n'ebintu bye biri seefu bulungi okufuna enfuga. Zirya ensinga America tezaakera ku makya ne zibeera bwe zityo. Waliwo abasacrificing obulamu bwabwe ne basalawo bafune. Katufune Jjajja Ball ng'atubuulira bwe kiba kisobose ow'ekitiibwa Abe Jjajja Ball osobola omutuwa wali mu katono saidi zaawali tweyagale n'omusajja waffe wuuyo certificate ya mitwalo 10 bweddu ate nga akulaga ayina ne sente zaakwatiddeko ebbali mulwanire ensi yammwe
esobole okubeera nga ekyuka. Ye Jajja Ball bangi beekanga ne kakati bw'aba aleese gw'olinda ky'okuleeta. Oyagala kutunyumiza bunyumiza nti gw'okuba nnyo TikTok. Bale muteekeeyo ssente muve mu kusaaga. Kale katuwulirize Jajja Ball ono. Bwati afunye certificate ye abeebazaako. Obusobozi bw'ekibiina ky'NUP muleete akasente buli omu k'olina tulabe nga tusobola okuleeta ensi eyinza okwegombesa buli omu. Pulezidenti Kyagulanyi Yoyo Jajja Bam. Bulemeezi Honorable Rutamaguzi mubaka wa ne maama Nakawaya Esther Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kitegeeza ky'amaanyi nnyo ky'okoze okusingira ddala omwoyo yasinga n'ovaayo Tunisia. bano abantu ba Lutamaguzi nawe oli wampaka nga ono kyamani wakatwala kyo kitegeeza ky'amaanyi nnyo ky'okoze okusingira ddala omwoyo yasinga n'ovaayo Tunisia. bano abantu ba Lutamaguzi nawe oli wampaka nga ono kyamani wakatwala era bakuleyo kafaananyi naye. Okay, kale ye Jajja Bam bamubuuziza oli wampaka nga Lutamaguzi naga kagamba mpempe Jajja Bam yalabika mulala. Empaka zigattamu n'ebirungo ebirala. Jajja Bam yagenze n'ateekayo akasente ke ne bamuwa certificate mitwalo 10. Gw'olinda ki? Ye Jajja Bam ayagala Uganda eterere, Uganda ebeere ya nsonga, Uganda ebeere nga yeeyo emasamasa. Wakati ng'omukulembeze agenda maaso n'okubeera nga atambula mu bitundu eby'ensi eno eby'enjawulo ali mu ggwanga lya South Africa, era nga mu kubeera South Africa eno agenda kubeera nga sinkana bannayuganda wamu n'abantu ab'enkizo abo abatajja kulabikirako ku kamera naye ng'agenda kusinkana abamu ku officials munda mu ggwanga erya South Africa. Ku makya nina omuntu gwe njogeddeko naye naŋŋamba nti n'olwaleero ayina abakulu basinkanye naye of course tewakkiriziddwayo muntu yadde bannamawulire olwaleero. So omukulu buli waafuluma eggwanga obweraliikirivu bubeerawo. Simba Nansi of course abamwagala baba basagambiza baga yes. Naye ate mu gavumenti bamanyi oyo azaala bizibu byerere. Azaala bizibu. Kale no katusabe nti olugendo olwo agenda kubeera ng'afunamu ebikulu ebigenda okubeera nga bitugasa ffenna nga bannayuganda abayayaanira enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe. Tuveeyo twolekere wa Mwami Museveni. Kano njagala mukawulirize nnyo. Kano ko njagala tukawe amatu baganda bange. Ono ye Mwami Museveni. Tugende. Nali wa opposition. Omwaka 62 nali wa DP. Abemmengo omukulembeze waffe Beni Kiwanuka bana bemmengo yabagamba amazima nti byemwagala tebisoboka kubanga bigenda okulemesa ensi okutambula kubanga bali bagala gavumenti ebbiri
ezenkana amaanyi ey'Emmengo n'eya Uganda. Kiwanuka n'abagamba nti byemusaba tebisoboka. Ajoze Ssaabasajja omukopi Kiwanuka, ajoze Ssaabasajja Magulu Nyondo, Musota Kiwanuka ne bamukyawa. Omukumpanyi Obote n'ajja n'abagamba nti byonna ngenda kubikola. Abalimba bwetwabuuza Obote nti lwaki wasuubiza abantu bano, naga nti nali sifaayo, nali njagala omuzungu agende tusigale ffekka mbatereeze. Era Obote yatereeza Emmengo, yakuba Muteesa, obwakabaka n'abusanyawo. Kati nze nali mu DP 62, Kabaka yeka n'aba UPC ne babba obululu bwaffe ne bawamba gavumenti. Kati aba DP abamu balinga bano ba opposition bano ne bagamba mbu tuzire entegeka za gavumenti yaliwo ya UPC. Nze ne mbagamba ekyokuzira sikikiriza, kubanga Obote awambye gavumenti, ebifo bya gavumenti, presidenti, minister, waliwo na gavumenti z'ebitundutundu, secretary general, byawambye. Na wano mu Buganda waliwo Katikkiro, Mayanja Nkangi n'abalala. Ebyo Kabaka yeka ne UPC bye bawambye. Naye tebawambye ente za Amos Kaguta. Ente za Amos Kaguta weziri. Kati okuzikulaakulanya ente zange za Kitange, okukolagana ne gavumenti n'enkulaakulanya obugagga bwange, tikirina kakwate n'okuwagira gavumenti. Waliwo entegeka za gavumenti okutta enkwa zebata ente zange, okuzimba amadaamu g'amazzi dams. Mwene ensonga Mwami Museveni abadde yeetoolera ku nsonga 2 naye enkulu eri emu. Abadde agamba nti ye bwe yali, in fact tutandikire wano ensonga esooka tugende ku yokubiri. Agamba nti ebibiina biri ebyali ku opposition byagamba tuzire akalulu. Ye n'agamba nedda tugende mu kalulu, nga takikkiriza ekyokuzira akalulu. Nekyatatugambye yatuuka atya mu nsiko, kubanga ye yasemba. Kakati obeera otya nga gwe wasemba, owokubiri n'atagenda mu nsiko, igwe n'ogenda mu nsiko? Kubanga ekyatwala Museveni yagenda agamba agenze kulwanirako. Okitegedde? Kumbe yeenoonyeza bibye. Kati ekyokubiri, Mwami Museveni point ye gya driving eri bweti, tayagala ba opposition mbubazire byakulonda. N'ekirala, ensonga enkulu mu kyo Mwami Museveni ayagala tulaga nti bwe wabeerawo projekiti za gavumenti ne bw'obeerawo opposition zibeeremu, ne bw'obeerawo opposition zibeeremu enteekateeka za gavumenti. Dwaki? Kubanga akugambye nti gavumenti mu biseera ebyo bwe yaleeta projekiti y'okutta enkwa yali tetta ye, kuba ye yali tagirwanyisa. Gavumenti yali ettankwa. Kakitegeeza bw'obeera mubaka parliament kolagana ne gavumenti wadde oli wa opposition bulungi, kubanga projekiti gavumenti zeereeta ziyamba abantu eyo.
Kino Mwami Museveni kituufu kyayogera. Ne mu Uganda mulimu ebizibu bibiri. In fact tutwandibadde na buzibu muntu yenna kusinkana mukulembeze wa ggwanga naye obuzibu obuli mu Uganda buli bumu nti Mwami Museveni bw'omusinkana tajja kuwa service delivery ayagala kwekoya bifaananyi akuttattane kubanga ekiruubirirwa kye si kyakufuluma woofiisi kyakubeera mu woofiisi. Oba okategedde nti buli gwasemberera ayagala mugula ategeere nga bw'ategeera. Okitegedde akkiririze mu ndowooza ya Mwami Museveni. So si kumusinkana nti abantu b'e Nakaseke baagala ki? Nti abantu b'e Nakaseke embeeyi y'emmwanyi ebasumbuwa tugirinnyise tulabe. Ajja kugamba owaayi lwaki onfiirako? Lwaki onfiirako? Gira tugire. Okitegedde? So kati ya driving eyo naye ensonga endala enkulu ate gyayogedde mu kino gye twabawadde olunaku olwajjo. Abaganda wallahi bakuba Ben Kiwanuka. Bakuba Ben Kiwanuka. Naye nga ababuulira mazima bakuba Ben Kiwanuka. N'olwaleero wallahi abaganda bali mu kuba Bobi Wine. Ensonga ze bakubira Ben Kiwanuka luli ze bali mu kubira Bobi Wine. Wawulira Mathias Mpuuga ng'agamba nti oyagala kuzimba Bwakabaka mu bwannyinimu. Abaganda abali awo beefuula abaagala ennyo Kabaka ne beefuula abaprotecting ennyo Kabaka ne beefuula mbu simanya be basembayo okutegeera Obwakabaka okubumanya n'okubufaako naye nga beenoonyeza byabwe. Kyova Museveni agambye omufere Obote kasita yajja n'abagamba buli kye mwagala nja kukibawa. Ne bakuba engalo. Abaganda baagala ebifo. Abaganda baagala okwesumalika mu birungi. Obote kasita yabasuubiza ebirungi. Bonna ku Obote. Obote kasita yabafuna bweppa olubiri n'akuba. Kakati olwalero owulira Omuganda yenyumiriza mu Ben Kiwanuka kyokka baamugoba. Leero tuyina Kyagulanyi. Abasajja bali mu kumukuba Abaganda. Abaganda. Ne bw'alivaawo kino nakibagamba dda. Kyagulanyi bw'alivaawo. Myaka eyo egijja oliwulira abasajja nga bagamba tuyina omwana eyajja n'ayuguumya gavumenti yali waddala ng'olwo babyeyogeza mbu yali waddala naye nga bamulwana. Sajja bafa bitiibwa abo Bampuuga tewali kye baagala. Tewali kye baagala. In fact tujja kukolayo Kemboozi eyafulumye wiiki eno yennyini gye tulimu ndowooza yali Mande. Minisita w'ebyettaka Sam Mayanja gye yakoze ng'ali ku radio. Mujja giwulira. Mujja kutegeera nti abasajja baagala ebitiibwa awo. Kale tuveeyo katweyongereyo. Twakagabo mumumanyi. Twaha Kagabo ye yavaayo ensi eno. Twakagabo yavaayo n'agamba nti ekibiina kya NUP tewali kye kimugamba. Mubaka wa Parliament ku kaadi ya NUP n'asala ne yeegatta ku MK project. MK n'etajja mu kalulu. MK bw'etajja mu kalulu bw'atyo na crossinga paka mu NRM. Kati bali mu babadde mu kamyufu kakati bali mu kulonda. Twakagabo nga bw'olengera. Sijja kubyogera munagamba nti ate simuwagaliza twakatambi. Katandike ne Honorable Kagabo Twaha Muzeeyi. Namukamu bubiri afunya obululu bubiri. Honorable Twaha Kagabo afunya obululu bubiri. Tukiriziganyiza tunuza keno sebe. Tuyinawo Honorable Mutesa Asira Gonzaga
ono si mulonzi waffe tali mu register ono gundi amukwatidde bukwatizi naye ono talinaawo mutesa wange baba so tunuze eno kakati tugende wa Honorable Ajimba Baali tandika okubala obululu tamu bubiri busatu buna butano sebo twakagaba ayina gwasinze kyokka omuniga gwe basinze ekinyumidde okimanyi namukwatidde ekifaananyi tali mu register si mulonzi kitegeeza tudde ku twakagabo waffe yagamba baagala bagobe NUP mu bitundu bya Buganda basose kugoba twakagabo kamera basose kugoba twakagabo so wakagabo yoyo situjja kubeera nga tumulwako nnyo ekiri awo mutukkirize tutunuleko ko ku polling station eya Usafi kakati Usafi polling station amazima gali nti waliwo omwami akwatiddwa nga yagaba akasente awo wennyini nnyini abatuuze ne basalawo bamwekolereko ng'amateeka bwe galagira mutuwe hey. Kakalulu kagenda ensimbi egabibwa naye oyo omulaba abakubanga yesimbye no wa NUP bandigenze paka mu kooti negusalanga ogwa Nalukoola ne yani oli omukyala Farida Nambi kale eyo nayo tuveeyo kakati emukono eyo era nayo waliyo polling station naye ekiri emukono ya Rabbi ezo nezimu ku polling station eziri emukono n'abaliwo tebakkiriza kye balaba obudde bukyali omusajja asinisa amannyo wali alabira ddanga kibandaye nedda tetugenda gita eyo giwuliriza mulimu eddoboozi tulibawe kale tulifune kino ekifo kironderwamu wano mu indasitule tuli wano beejenti balinda abalonzi abalonzi tebalabika akati byomu bikyamusobedde wano n'essaawa zino tuyingidde 6 tewali yadde abalonzi 10 beejenti be baliwo n'ebifaananyi by'abeesimbyewo essaawa zibadde 6 emukono ng'abalonzi bakalondako 10 ba agenti be baliwo otegedde ensonga eyo kalulu maasaavu toyina kyogamba kakati ate ku Baati Valley abaana bajula kunona kikomando beerire bayinza n'okuvaawo ne bagendako mu loogi ne bakomawo nga tewali aliwo ekyo kyekiri ku Baati Valley
mulimu era eddoboozi balituwe. Kale byebyo waliwo n'ebiri kwambias naye era tebyawukana na bino naye katuveeyo. Kakati akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM ye Dr. Tango Odoyi avuddeyo n'ayogera ku mivuyo egigenda mu maaso mu bululu omuli abantu okubeera nga bakubibwa emivuyo egirimu. Dr. Tango Odoyi abuddeyo n'agyogera katumuwulire. Where election has become a do or die. So I'm saying that those hotspots should wash out. We've gone into security. I've also been told of arrest of somebody here by one candidate. I'm going to go to police to find out the truth about it. So I think we should have elections should not be a do or die. Okay? It should not be something which one should die for. We are electing leaders, we are not electing braves. So let everyone go back to senses. Dr. Tango Odoyi agambye tuli mu kulonda bakulembeze, tetuli mu kulonda ntaana oba magombe. Kakati ku bigambo bya Dr. Tango Odoyi wennyini we tugenda okuwummuza okusinziira we lwatuukidde olunaku olwajjo twogera wakati mu kunoonya mu kamyufu awo mu kunoonya akalulu aka NRM. Kigambibwa nti abantu 17 be babadde bafiiridde mu kunoonya obunoonya akalulu. Mu kunoonya obunoonya akalulu abantu 17. Kyova Dr. Tango Odoyi agamba nti tuli mu kulonda bakulembeze si graves. So abantu 17 nga be bafudde just mu kamyufu ka kibiina ekiri mu buyinza ruling party. Boy kino kiba kinene, kino kiba kingi, tekiba kya bulijjo. Era gwayinza okuyimirira oyina kwefumiitiriza ku biki ebigenda obeera mu kalulu akajja ne campaign. Nkugambye wali babadde mu kunoonya kamyufu kati ekinabeera mu kunoonya akalulu ka 2026. Kakati olwaleero mu kulonda mu kalulu mwennyini abaffe twakafuna cases 2 eziri confirmed. 2 nti babbo bafudde bafu. Ekitegeeza mu process y'okunoonya akalulu ne ku lunaku lwokka kuba ate nga terunaggwako. In fact tugatteko ne bana abana be batugambye kwono wa bomu. Tetuli sure kubanga abyogedde ye gyali ne tetulabye kubafudde. Kati nabo bagatteko bw'ogatta 7 n'ababiri abo bameka 9 bw'ogattako abana abo 10 n'abameka 13 23 bafudde. Tetumanyi we bunaazibira kubanga kakyakubibwa bana ababameka abafudde olwaleero. Kiri mu kamyufu wabula kitusiigira ekifaananyi ku 2026 bwana abeera sina 2026 guno omwaka kubanga campaign zitandika gwa 10. Byebyo ebiri mu NRM. Nzikiriza nkwebaze gwe n'atugoberera tuwebale nnyo webalire ddala okubeera ng'okyatugoberera. Tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi era omulombi wa dduwa munoonyeeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo. Talina bizibu tokuba ssimu nawulira nga bikuyinze bambi munoonyeeko asobole okubeera nga akuyamba. Weewaawo
Enamba y'essimu yeyo ku screen yo 711 gyesembyayo munoonyeko asobola okubeera nga akutaasa Sheikh Ashraf Dembe musomi owa dduwa takuba nsaasi muganda wange tazikiza butaala bw'otuukayo bya misana kwata Quran n'akulombera dduwa wamma ebintu ebikusumbwa ne bitereera weewaawo tuveeyo tugende katugalewo nene emboozi aba PFF bali wakati mu kwemulugunya olunaku olwayo Dr. Kanokiza Besigye abadde ateekeddwa okulabikako mu kkooti olwaleero Dr. Kanokiza Besigye talabiseeko ensonga omulamuzi gy'abawadde nafu nga bwe ŋŋambye nti nafu ekisembayo nafu etya nti abagambye yeerabira okuwandiikira abakulira amakomera yeerabira okuwandiikira abakulira amakomera okubawandiikira basindika abasibe okubaleeta mu kkooti y'ensonga gye bawadde. Waliwo omuniga sitera beera nnyo ku TikTok naye waliwo omuniga yakozesanga akagambo nagenda okulaba nga abantu baga obono gayi ki which country is this ngenda okulaba nga ne ku Facebook kisaze which country is this mandi ku Facebook ngenda olaba ne ku X nga kisaze naye nga muntu ogwo ye talinayo comment ndala buli video nga which country is this kakati yali mutuufu ya buli kiyalaba nga mu Uganda nga kiri upside down tujja kwongera okwebuuza which country is this omusango ne gubeerawo omulamuzi n'abeerawo kyokka naga nti yafulumye chambers nga yeerabidde okuwandiikira ab'amakomera olunaku omusibe lwakomawo mutuufu which country is this tuwa aba PFF ab'emikwano ab'eŋŋanda baweddeyo okulaba nga bajja mu kkooti okweyimirira abasiba ab'enjawulo naye nga bakulembeddwamu Besigye ne Ajobedi Lutale mu bendabye Aaron Kiza akomyewo munnamateeka wa Besigye Aaron Kiza ne baali bamukwata Male Mabirizi wuuyo naye mulaba waali Elias Lukwago naye waali n'abalala bangi ab'eŋŋanda nabiki n'ab'emikwano bonna we bali mu kkooti nga w'olengeraawo bagenda mu maaso n'okulaba nga bafuna abantu baabwe batuweeko bwefuluma tetumanya nti ani agifulumiza nti omulamuzi omuyitagisa Sserunkuuma fayiro ziri ezasooka zibadde wa mulamuzi Emmanuel Baguma yazituulako yaziteeka mu ofisi yali azituulako bw'ati atambula nazo kuba ne bwogamba kiraaka nti owaayi fayiro ati nino omulamuzi ne tugaa tuyambiddwa tuwonye Baguma tufunye Sserunkuuma kasa twapositinga lwesaba tuba n'ebibiri okulonkinga Elizabeth t-shirt kasa kyapositingibwa ku Mande nti Sserunkuuma awadde date Baguma naga Sserunkuuma oyagala weeyitaani okunnyingirira ne mugakirako PW Besigye lwati owaayi Baguma yatuyingiddemu lindako era ne baŋŋamba ati omusajja era tebafulumya ki PW netusigala wano nga tulina notice of motion nenga walifulumya ki up to yesterday but one bayani alo natugamba muleke ku production ki wala Baguma n'agamba tajja gigaba n'agamba baloya kubanga naba sigenda kikolaki kugaba production warrant file olifunye njeddiza banulaze movement ya file ne promote yasooka wa Baguma ne bagijjawo ne bisabunye bagiwandi nga 13 yagende wa Baguma naye ne bagijjayo enkeera nga 14 June Baguma nga file zayina nnyingi ne bagamba egende wa Sserunkuuma 14 June kakati Sserunkuuma n'agifikisinga olwaleero 17 ebiwe 14 July ye Monday ya weekend nevaayo nekomawo ewani Baguma agirina wali agituddeko bwateeka kamaleyo sikole bwe tuza olwaleero ne tubabuuza omusibe aluwa
Ate omusibe tebamuyise tebamukoze ki tebamuyise Baguma nga taliwo twasusuwa nobasibugende baregisitwa iso natugamba mu nsonyi bwe naye obuzibu baŋŋambye wano nti omusajja yeerabye osayininga tumugamba olimba amazima gali nti Baguma yakawunta manager production wa nagala kukola ki n'agamba Baguma ali mu mmotoka ajja mu office ajja tuka kunyaki kitundu balwa ne bamusaba nti tulabe Matovu David Matovu yakulira wano mu division ya kulime atugulawo ne tumulaba yebuzabuza n'agamba mulamuzi munanga alina fayiro naye kakati mwogere naye bw'abazze tumulabe obukyaba kikanye mukomewo batwale wa principal judge ne tugende wa Baguma n'agaana buli omu okuyingira nakkiriza abantu babadde basatu agambye basatu kuba yeera yeekweka muyaji n'atugero n'abayombesa n'abavumaavuma sookweyimiriremu agambye ayagala basatu ne twekyuzingamu senior council Martha Karua nange ne Kalibala kakati ne tugenda nga tuli basatu ne kubeerako state attorney bali ne tuyingira bana tumusanze alinga empologoma lwaki muli bana state attorney Baguma nasinkana abakulu basatu ngali tubasingize mwami Kalibala mwami Lukwago n'omukyala Mazungu ne birivumbuka n'abayombesa batimiki mu ofisi ye bamwagaza ki kitubu fayiro yagiina yonna tuba lunaku naye n'abagamba ye wali erowooza ali bakola ki kakati era omulodi kabula katalo akuba wakunanyizibwa kabula katamu kuba ekikondi mulabe mukimba wali kakaba omusajja ono omufere tumuvaako n'agana okugaba deeti akati kwe kudda ewa mukamawe wano Matovu David eyavuga ebikumewo kati kyembaze ziryawo kati tugambye twage tuli wano tumulimbe twamugamba tumugambye ajja nyonyola abantu katono nnyo ekyo senior council Martha Karua yabadde amusabye oba twamusabidde wamu gatiimu nti atuyiye ye n'agamba tasobola kwewa 5 nti katulinde omulamuzi Baguma kuba yagambye ajja kujja ssaawa 4 n'ekitundu anya kitundu ne tuzigumiikiriza ne tuzirinda ne ziwera kati Baguma n'ajja n'atusiika tugereyo wa Baguma nga bw'abanyonyodde Baguma kwe kugamba ebyo kiri ekya fayiro tumugambye wakiri kale oba tusobola tuwulira olwaleero senior council addayo ekyo kyaleero nga tubadde twagala tuwulire nga at least w'olunaku ne bwe lunaaba nkya ne benaaba wiiki ejja tukomewo naga omugende sigenda kuba olunaku olwaleero naye amawulire ge tulina nti Baguma asinga Matovu w'amaanyi newankubadde Matovu agamba yakulira wano nokola Matovu yeebuzaabuza naye katumulinda kusanga n'akuswala Uganda eggwanga Uganda mubiwulidde situgenda sukkako wano mwebale nnyo mwebalire ddala mubadde bawuliriza era mubadde balabi balungi temujjanga okwo mwekuumire kuno updates nnyingi
ezikyajja zetugenda okubeera nga tubatuusaako. Tugenda kubeera nga tubakomerawo n'emboozi endala. Katikkiro wa Buganda ataakoze atya? Katujje Pastor Bugingo ne Serwadda. Bino nabyo birala. Kakati tukomawo tugenda bireeta. Mbadde ne Morgan ku kamera, so nga Abe abadde mu production okakasa nti tubatuusaako ebiwooma ebidde obulungi. Yazesa Jimmy ku mukutu gwa DPTV Uganda wa video yaffe like mukwano gwaffe. Tewerabira kubeera ng'osubscribinga bingi ojja kubeera ng'obifuna. Katubateere wano tusenkane mu mboozi endala. Mbeere bulungi, mweraba.